Okay, olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa February omwaka 2026. Giweze emyaka 44 bukya munnakibiina kya National Unity Platform President waakyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine azaalibwa. Olunaku olwaleero bannayuganda okuva ebule n'ebweya basazeewo okucelebratinga amazaalibwa g'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. In his absence, okuva lwe yadduka mu maka ge e Magere, bannayuganda bamaze naawo omwezi mulamba nga tebamukubako liiso. Era olunaku luno ebbanga lyonna babadde nga balucelebratinga n'amasanyu. Abamu ku ffe tubadde tulinda kulaba positi ya mukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi, wabula na buli kati tewali positi n'emu. Okuva we balumba amaka ge, Bobi Wine naye positi ze zibadde za munguuba. It has been now close to a week and a half yakakolamu positi 2. Olunaku olwaleero avuddeyo n'akola positi nga yeebaza abantu bonna abamuweereza obubaka obwamazaalibwa. Ku mukutu gwe ogwa X, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ataddeyo positi eno nga yeebaza buli muntu yenna atutte obudde n'amuwishinga birthday ennungi. Agambye ati, "From my lonely hideout, I've spent the day reading the many beautiful birthday messages. Thank you, friends, for the outpouring of love and engagement. I'm really humbled. I'm grateful to God for the gift of life, for the friends and family that He has surrounded me with, and for the many second chances I have had in life. For whatever we have accomplished, that was Almighty God working through us. The glory goes to Him. For the mistakes and missteps along the way, that's mine. I take responsibility while struggling to improve. Cheers to a new age and a new page. May the rest of our days be the best of our days." N'ateekako omukono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Olunaku olwaleero ku mazaalibwa ge, alina nti kabadde kagenderere bingi nnyo ebibadde biyitawo mu mawulire, oba oliawo ebiyinza okudaivatinga abantu okwerabira amazaalibwa ga Kyagulanyi. Naye olunaku olwaleero omutimbagano gwonna gujjudde posts nga ziyozaayoza oba nga ziwaana Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, abamu gwe mumanyi nga mitembo. Ekibiina kyakulembera ekya National Unity Platform ku mukutu gwabwe ogwa X bataddeyo ne bagamba nti inspired an entire generation and gave Ugandans the courage to demand for their justice and freedom. A leader that has paid a heavy price and relentlessly stood with the oppressed people. A happy revolutionary 44th birthday to our president, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Olunaku olwaleero ng'ekibiina kya National Unity Platform kikoze akabaga ak'okuyozaayoza amazaalibwa g'omukulembeze. The last time we baakola akabaga ku kitebe baateekawo omukolo gw'okumuyozaayoza, and remember that day we waali n'abaana abaamukubira saluti nga basimbye ennyiriri. Ekintu na buli kati ekikyalemeza abantu nga Waiswa, Edi Mutwe, Akireewo n'abalala mu kkomera nga babateekako gwa unlawful drilling. Olwaleero in his absence bakoze pate ne basala ne keeki nga bakulembeddwamu leader of opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi ku kitebe kya National Unity Platform. Olwaleero bakoze akabaga ne basala keeki on his behalf. Era ne bateekayo ebifaananyi ku mukutu nga bagamba, "This is how our senior party leaders have marked the president's 44th birthday
to our revolutionary headquarters in Makere Kavule. To commemorate President Bobi Wine's birthday, some comrades who graced the event have contributed to the cause of securing the freedom of political prisoners. Basaze keeki, balidde keeki, banyumiddwa on behalf of the president that is not around in his absence. Na buli kati bannayuganda babadde balindirira ezimu ku posts eziraga okwagala eri omukulembeze waabwe. Teri kye badde balindirira nga post ya mukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi. Amaze almost 2 to 3 weeks nga takyakozesa mitimbagano. Ensonga tetugimanyi naye kyemmanyi waliwo ensonga enkulu lwaki. Because fe abamu ku ffe birthday y'omukulembeze nga teriko post eva wa mukyala we, fe twagitwalanga birthday etakoze eki etawedde. Oba oli awo obudde bukyali tomanya, tuyinza oba tukyali awo oba ne tufunaka happy belated birthday taata nga bwamuyita, naye we just pray all is well and all is good. Ng'akyayongedde okusigala nga ali mu hiding, era emirimu ku kibiina kya National Unity Platform gitambula bukwakku. Kye kino kye twali twogerako ne Andrew edda kye bayita multitasking, nti omuntu ne waba taliiwo ekibiina kisigala kitambula. Ze nteekateeka ze baakola mu kibiina kya National Unity Platform, nti ekibiina right now kyandibadde kyaziŋŋama, kyandibadde kyagootaana, naye n'abakulembeze okubanga tebaliwo, because it is now 4 senior leaders ab'ekibiina abataliiwo, naye ekibiina kitambuza emirimu gyakyo, kitambula bulungi, ate bakyavumirira. Amyuka president mu Northern Uganda Lina Zedriga yakwatibwa ali mu kkomera. Amyuka president mu Western Uganda Jole Tukamshabe yakwatibwa ali mu kkomera. Amyuka president mu Central Buganda Honorable Mwanga Kivumbi naye ali mu kkomera, ate ye baamuteeka kugwa butujju. Kosa ne president w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ali mu kwekweka right now for the reasons we all know, very well know. Now ekibiina kikyatambula mu maaso newankubadde nga wakyaliwo okusomooza okw'amaanyi, bagenda mu maaso. Olunaku olwaleero era ku mazaalibwa ge ndowooza bakikoze kagenderere. N'akakiiko oba Parliament ya Europe, the European Parliament etudde neteesa ku nsonga z'eggwanga Uganda. Muno mubaddemu atrocities ezaali mu kalulu, mubaddemu okuwamba abantu, okutta abantu, ensonga nyingi ze bateesezzaako. And guess what? Ebivudde bibadde birungi. Aba voting in favor of everything ku side y'Abannayuganda babadde basinga abali against it. Ngenda kuddamu okukola video endala nga mbannyonnyola what exactly happened mu European Parliament. They got a chance okuyita Secretary General David Lewis Rubongoya ku mukutu gwa Zoom, naye n'aba addressinga okubabuuliramu on everything ekitambula mu ggwanga Uganda. Twongera okuyozayoza n'okwagaliza omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine amazaalibwa amalungi from us.